zaako gwe mukwano gwange yeekomera ku UG Updates TV nyogera maaso n'okulamusaako nti okola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano aga UG Updates TV gwe mukwano gwange ali eyo. Muganda wange bulijjo tugalindiridde jjukirenga mu bujjo zijja zitambula ng'omusajja ajja atiisatiisa omukulu ono Mathias Mpuuga ng'atugamba nti nno oluvannyuma lw'okukyankalana n'omukulembeze wa National Unity Platform agenda kuba ye alangirira ekiddako ng'atugamba era agenda kulangirira ekiddako era muganda wange we yabadde mu kabaga ke yalangiridde bulijjo kyagamba kyagenda okuzzaako omukwano gwange gwe ali eyo ku UG Updates TV. Nkugamba tigenda maaso n'okusubscribinga, likinga, sharinga, commentinga. Mukwano gwange nkutegeeza nti nno ekyamakulu ennyo kwe kusubscribinga kubanga ogenda kubanga okoze ekikolwa ekyokwongera ku ttaffaali channel eno esobole okuba ng'egenda mu maaso ng'ekula, esobole okuba ng'etuusaako information buli wonna we tunaaba tuli, ng'esaka amawulire buli kanyomero na buli nsonda ng'amawulire ago gakutuukako gwe mukwano gwange yeekumira ku UG Updates TV. Baganda bange abali emitala w'amawanga abali emitala w'amayanja nyongera maaso n'okubalamusaako, mwebale nnyo egyo gye mukola, mwebale kutuwuliriza, mwebale mmwe abakomenti nga basharinga ne mwagaliza ne bannammwe ne basubscribinga ku channel eno muganda wange, mmwe abagenda mu maaso n'okunyweza channel eno esobole okuba ng'ekula, tubaagala nnyo mukwano gwange ggwe. Naye nga we mbagambye nti nno emabega awo tujjukira nti nno oluvannyuma lwa Service Awards okuba nga zeegabibwa abakulu bano ba 4 bank benchers ba commissioners, mulaba akavuyo akabadde mu parliament ka censure motions, bagamba nti kino wekiti wekiti. Muganda wange oluvannyuma lw'eggulo okulangirira abakulu abombu bakoze okunoonyereza mbu era ssente zino Service Award bazeegabira mu makubo matuufu, naye ng'emabegakaawo bakebera mu bajeti y'eggwanga nga ssente bazeegabira mu bukyamu era nga bo ba commissioners abaana be bamanya ku kasente ako mukwano gwange, ebyo ne babitugamba ne tusirika gwe mukwano gwange. Era embeera eno nga yakagwawo tujjukira omukulu ono Mathias Mpuuga ng'agamba nti nno abakulu ng'agamba yali asinziira ng'agamba ku kibiina kya National Unity Platform ekikulirwa musajja waffe pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyikiddwa nga Bobi Wine, ng'agamba nti nno ye tagenda kubanga ategeererwa ba amateur abakeenyigira, yabayita n'aba amateur abakeenyigira mu byobufuzi ng'ate bo babaddewo ebbanga ddene mu byobufuzi, so tebagenda basomesa what is politics. Naye ne yeerabira nti nno n'ogwozadde akubira eŋŋoma n'ozinagwe mukwano gwange ali eyo yeekumira ku UG Updates TV. Kakati bulijjo agamba agenda kulangirira oluvannyuma lw'okwogera ebigambo ebyo n'agamba ngenda kulangirira ekiddako kikyengenda okudda. Jjukira ebyo naabyogera naye ng'omukulu pulezidenti wa National Unity Platform talina kyamuddamu, tamugambako nti nkugobye mu kibiina, wabula yamugamba bugambi nti tuula njijukira emabegakaawo pulezidenti wa National Unity Platform yatuuza omwami ono n'amugamba nti ensonga nga tezinnagenda wala tugenda kubaakinga ng'ekibiina kuba oli musajja waffe tukubeereddemu naawe otubeereddemu, tugenda kuba tukubaakinga gwe vaayo ogambe ensonga zino zaaliwo ezi saazitegeerako, basajja baali baagala zinyingiza musobole okubaakinga. Omukulu ono n'akkiriza, naye mbu yali akafuluma meeting n'abaako be yasisinkana abamu ebirowoozo ebikyamu n'agenda nabyo, kati ensonga zibadde zibijje ng'era oziraba engeri gye zijja zitambula. Kati yasinzidde Masaka ku kabaga ke yabadde ategese okumusiimiramu ku bya Service Awards ebyo, n'agamba nti nno ekifo alina capacity okubeera mu bifo ebibiri eby'okubeera commissioner n'ekifo ekirala kyalimu alina capacity. N'agamba naye ku mulundi guno agenda focusinga nnyo ekyokukyusa electoral forms n'okuba nga promotinga unity mu oppositions mu bukulembeze basobole okuba nga bassa kimu, kyalangiridde kyazzaako gwe mukwano gwange ali eyo. N'agamba era ali mu nteekateeka kulaba nga asisinkana pulezidenti wa National Unity Platform kuba ajjukira omwami ono akyali mu kibiina kya National Unity Platform era avuddeyo n'ayogera amazima, n'ayogera ekimubadde ku mutima. Ayagala asisinkana omukulu wa National Unity Platform basobole okuteekawo reconciliation, okutabagana
balabo bakunaabeerawo naye mukwano gwange olowooza kunaabeerawo gwe eyeekuumira ku Yugi Updates okusinziira ku mbeera nga wozoziraba okusinziira ku bigambo n'ensobi ze bazzi bamukozesa omusajja ono amanyikiddwa nga Mathias Mpuuga golowooza wanaabeerawo okutabagana gwe omukwano gwange ali eyo eyeekuumira ku Yugi Updates kutegeeza genda maaso n'okusubscribinga nga wetugenda mu maaso mugana wange tutuyitako buyisi towuliriza buwuliriza wabula subscribinga n'okusubscribinga gwe omukwano gwange eyeekuumira ku Yugi Updates. Hano mugana wange asinzeeyo n'agamba tyagenda kusinkana omukulembeze abamu ku bakulembeze ba National Unity Platform asobole okuba nga atabagana nabo basobole okuba nga bakwatira wamu golowooza kino kinaabeerako enkyukakyuka tekikyusaako olowooza Mpuuga agezaako kwekwata ku bisubi kikyagezaako okutegeeza wano oba kigendererwa ki kyalina mu nsonga eno gwe mukwano gwange eyeekuumira ku Yugi Updates. Mpuuga wagenze okwogerera bino ebigambo ng'embeera emususseeko ng'ekintu kimuzitoyeko yali amanyi nti ekintu kyangu nnyo naye ekintu kyatuuse ekiseera ne kimuzitoyako ekintu n'alaba nga kinene we yali akisuubira nga si we kiri gwe mukwano gwange ali eyo kati ssaawa zino avaayo agamba ayagala reconciliation gwe mukwano gwange ali eyo golowooza ke kaseera oba azze obudde buyise golowooza basaanidde Mpuuga n'omukulembeze wa National Unity Platform basaanidde okutuula ku ntebe emu batabagane babeeko n'ensonga zibagonjoola oluvannyuma lw'ensobi ezizze ezikolebwa muganda wange gwampuliriza ng'olaba obuvuyo obutambulira mu paaliyamenti obuvuyo badde batambulirako Mpuuga ne munne Abedi Bwanika olowooza nti ensonga enaabeera etya gwe mukwano gwange ali eyo eyeekuumira ku Yugi Updates. Osobola okujja mu comment section ne tusobola okuba nga tuwayaamu ne tubaganya ku birowoozo ne tulaba abasajja bano ebigendererwa byabwe ki kubanga njijukira emabegakaawo ensonga zino nga tezinnagenda nnyo Mpuuga yali alina omukisa okubanga ateekawo entabagana n'abamu ku bakulembeze ba National Unity Platform ekibiina mwali kubanga akyali memba wa kibiina kya National Unity Platform. Bino nno asinzidde Masaka ng'abyogera ng'abigamba bannamasaka olw'ensonga nti nno jjukira tusemberedde akaseera k'obululu ate emabegakaawo okimanyi bulungi omuntu yenna omukulembeze yenna okwesimbawo nga tajjidde mu kibiina kya Ambuleera eno kya National Unity Platform nga teyeebikiridde Ambuleera eno akalulu kabadde katera okuba megga kati waaki Mpuuga avaayo alowooza golowooza yafunyemu ekirowoozo nti nno akalulu kandi mumegga singa anaaba teyeekutte ku kibiina kya National Unity Platform golowooza ye ekigendererwa ki gwe mukwano gwange lwaki Mpuuga yabadde ategeka kano akabaga abasinga mubadde mulowooza just kabaga ka Thanksgiving nga ye we yabiyise naye mwabadde mwekusseemu emabega ensonga nnyingi nnyo zebadde ayagala okwogerako waliwo ebintu bingi ne byabadde ayagala okwogerako byatasobola kuyisa mu bantu okuggyako ng'ategese akabaga yafunidde chance eyogera ebigambo ebifaananako ng'abo eggwanga lisobole okuba nga liwulira ngolowooza yakikoze akabaga kano ekigendwa kyako yabadde ayagala ensi emuddiremu nga ye Mpuuga omukwano gwange ali eyo nabagamba nti mulina okuba abagezi ennyo kati omusajja yategese akabaga nga bagambye ka Thanksgiving naye ng'alina ebigambo byagala okugamba bannaggwanga basobole okuba nga bamuddiramu naye olowooza yakikoze mu ngeri entuufu kinamwongerako oba kimuzza buzza mabega gwe omukwano gwange ali eyo eyeekuumira ku Yugi Updates TV nagamba nti nno abakulembeze bangi bazze bagwa olw'okuba nga bazannyira ku mukulembeze wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'okuba nti abamu bamunyooma nga tebamanyi kikyali n'ebigendererwa bye nga tebamanyi abasinga ne baba nga kwegamba bakkirira mu ngeri efaananako ng'eyo naye kaakati abasinga balozezzaako ku buzito bw'omukulembeze wa National Unity Platform era abasinga bamusemberedde bagamba musajja amafuta agayina musajja amasannyalaze agayina ng'omukwano gwange eyeekuumira ku Yugi Updates kutegeeza tuwerabira kusubscribinga bingi bye tugenda okuba nga tukuleetera bingi bye tukolako follow up amawulire mangi ge tujje tubaleetera naye tugabaleetera naye nga
tuba twagala tugakoleko follow up tumanye ebintu bino biggweerawa gwe munnayuganda oleme kuba nga weekuumira amabega tusobole okuba nga tutambula naawe ffenna nga tuli ku mulamwa gumu gwe munnankyukakyuka. Mwebale nnyo.